ekyenjawulo abakulembeze b'ekifo kino balemereddwa okundeetera olubaawo olwo okulunteera wano. Nze ekyenjawulo kyennyina Sekasudiiro asomesa bya science, mpewo makkati awo jembe ne lijja ne likwata, nze ate nsomesa ebintu ebiri practical. Era mbadde nsaba ku lw'omugaso gwa ddalasa tufune access etunula ku lubaawo. Badde njagala ne bamaama bange, kuba bamaama abo mbaagala nnyo mu musomo guno, tugenda kusoma engeri y'omuntu gye yeebaliramu zaka, engeri y'omuntu gy'akola ki. Kati omuntu we tukyogera alowooza nti kizibu nnyo, naye mbadde mbasaba si kya bulijjo abakyala bajje b'okipayinga awo emabega awo, abaami twenyigeenyigemu wano, kuba kino kye tugenda okusoma okuggyako ng'ate Allah ayinza okuba atusaasidde omwaka ogujja ne tubeera balamu, bwe munaaba mukozeeyo ddalasa ne tudda ne twongerezaako ne tukittaanya. Kye tugenda okusoma badde nsaba abakyala bayingire. Abakyala abo Sebo Sheikh Abdul Nasir, ensonga lwaki mbaagala nnyo mu nsonga ya zaka, abaami zaka ebalema okuwa nga batunuulira nti balina ebizibu bingi, ate abakyala ne bakola ki? Ne bagiwa. Kaakati abalina ebitabo mwe mulidde empanga, abatalina bitabo nammwe mugenda kuyiga enkola gye tukolamu ekintu kino. Era obutamala budde ngenda kukozesa obudde butono nnyo. Omuzindalo guno gwo guba gutuuka wali kuba ngenda ku lubaawo. Tegunaaba tegutuuka. Guyinza obutatuuka. Okay. Kati tereeza omulala awo tulabe. Ekalaamu nazo nalabyewo ku kalaamu wano. Kakati ekyenjawulo kye tugenda okuba nakyo, ekyenjawulo kye tugenda okubeera nakyo nti mu kanyomero kano akazaka tugenda kusoma nga n'ebibuuzo bye tubibuuza, kuba emu naŋŋamba obitereka tetujja kusobola, wabula tugenda kusoma nga bwe tukola ki, kubanga buli omu ayinza okuba nga ayina bizinensi ye ey'enjawulo ate nga sijja sobola kuzisomesaako zonna. Kati eyiyo gyoyagala owaamu zaka tuyinza obutagituukako, naye ate n'obuuza ekibuuzo ne tukola ki? N'obuuza ekibuuzo ne tukwanukulira awo. Naye mu bufunze obw'ekitalo sigenda kusomesa kabenje ka butawa zaka, nkakasa baseeka abansoose oba waliwo omukisa nga babisomesezza oba si ekyo bajja bisomesa akabenje k'obutawa ki? Zaka. N'emigaso gya zaka si bye ngenda osomesa, wabula njagala kubuuza omuntu senga ayagala okwebalira zaka ye, bizinensi ye, akola atya? Kubanga eno ibaada buli muntu emukakatako bw'atya bw'omu. So bukwate wano. Kati munjawulire eno white. Ekkuba erisooka mu kubala zaka tukozesa esobola okuseseetuka? Tesobola? Baasi kati katukozesa eddoboozi lyaffe ery'obutonde. Naam? Njagala kubeera wano kumpi. Kaakati ekisookera ddala omuntu anaawa zaka, omuntu anaakola ki? Anaawa zaka. Omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah ow'ekitiibwa baatulambulira omuntu ono, Allah atulambulira
kakagenda nnyate jangu okatuninge wano. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yatulambululira omuntu anawa zaka tufunyeeyo atayina kimulema. Naam, kakati tugenda kati essaawa eno omwaka guno omuntu agenda okuwa zaka entandikwa yaayo etandikira ku miliyoni 2.5. Etandikira ku miliyoni mmeka? Sekasuderi omulimu ogulabye gukyaliwo. Tukalekaawo wekaba tekabakosa tekakosa. Kati omwaka guno ebiseera bigenda bikyukakyuka ku bantu abawazako entandikwa. Emyaka nga 3 emabega kwena twali tutandikira ku miliyoni 1.5. Mbagambye nti omusomo guno enjawo gye gugenda obbala ekibuuzo ekibuuzibwa nga betusoma tekirina buzibu kubanga nyiza obutatuuka ku bunyomero buki bwonna. So twali tutandikira ku miliyoni 1.5 etugenda mu miliyoni 1.8 etugenda mu bukadde 2. Kati olwaleero omwaka guno 2029 okusinziira ku reeti, kubanga reeti ya zaka tugipimira ku bintu 2, zaabu ne feeza. Kati buli gold walinnya bbeeyi yaayo ne silver nga n'omutemu oguweebwako zaka ogw'entandikwa nga gukola ki? Nga gulinnya. Era tulina emitemu emitemwa 2, tulinawo ogwa zaabu n'ogwa feeza, naye nga tutandikira ku silver bwe tuba tubala omuntu ye miliyoni kati 2 olwaleero mpeekola obukadde 2.5 sumulula endala naye ino mmekinga nti eva esanguka. Abayina ebitabo mujja kuwandiika formula esooka. Omuntu waffe olwaleero omwaka guno bizinensi ye ebaddemu miliyoni 2.5. Abakyala mubeera mubiraba, mulaba 2-3 miliyoni 2.5. Kati miliyoni zino 2.5 omwaka oba 2.3, 4, 5, 6, 7 zonna nga bwe zikola ki? Bwe zambuka. Senga omuntu yeebalaabala nga bizinensi ye ewezaamu 2.5 okudda waki? Waggulu. Enkola esooka buli omwaka ate calculator y'essimu ye. Kino tukiyigira wano mu ddalasa. Gamba nti miliyoni 2.5 tulina obubonero 2 divide by oba gabizaamu. Tulinawo kano bwe kati, essimu endala zirina bubeezi kantu bwe kati. Miliyoni 2.5 zigabizeemu 40. Eyo zaka Allah gy'aba akwagalamu omwaka. Eyo formula esooka. Tuli ku zakatul maali, so si zakatul fitiri. Ezaka eweebwa buli mwaka mu maali y'omuntu akola. Sente ziri mmeka? Ansa esooka. Naam? Buli muntu yeetegereze calculator ye kyemuwadde. Tulinamu ab'emitwalo 6 n'aba6. Nangule jibali yanze njogera Luganda. Emitwalo 6 ye zaka Allah gyayagala omwaka. 12,500 zezo essente Allah zayagala mu muntu senga abadde eno ye zaka yaffe. Ani yandiremeddwa okuwa zaka bannaani? Senga ddala abasiraamu twali basiraamu. Omwaka ani asobola okumbalira ekintu kino akwate emitwalo 6 mu 12,500 azidividingemu ennaku eziri mu mwaka. Tulabe sente Allah zaba akujjako buli lunaku mu bizinensi yo. Mbatwale ne mu ifrisi ya revenue. Ulire embaga
sente mmeka teziwera na 2. Naam, ogamba otya mzee? Barakallahu fikum. 40 enezetya. Naam, ekisookera ddala eno gwe formula giwandiike bwoti. Gwe nayagala okuyiga okubala zaka ate woomala oyiga mu ddaluso eno naawe genda obeeko gw'oyigiriza kubanga iri mu bwetyo weekola ki. Waliwo abantu bangi bali sitaaka bali eyo nga nti banenze njagala okuwa zaka naye simanyi bagiwa batya. Abantu abamu bali eyo balowooza zaka kujja kutwala sente zonna eziri mu dduuka. Kakati 40 eno ekibuuzo ekisooka ezzeetya. Naam, 40 eno etegeeza 2.5. Kyetugenda okuddamu okulaba kati awo tewali nnyo nsonga ya kupapa naye nga 40 kyekimu ne 2.5 gye bayita 40 mu lulimi olwangu olugamba nti buli omu asobola okwebalira. Babitegerekise. Kati 2.5 biwanvumu naye ekisinga obwangu twajanjuluza etugizuula ng'eriki. Kati oli wakubuuza nti 40 yeevaawa ebeera 2.5 gyensibuko naye mu mbala ennyangu buli muntu ayagala okubala zaka ayigirize ne muganda we ne mukwano gwe gwe genda omugambe kwata sente z'oyina oba 7,000,000. Kakati eyo formula abayina ekkalamu abawandiise eno mugimaze ogiwandiika. Naam, njagala muddemu mumbalire mmwe mwennyini mukwate kalikuleeta mmwe muteekeko 7,045,000. Muddemu mukole kino mufune ansa mubeere ne formula zino 2 naye woba owandiika bino byonna biindikeetinga egamba 2.5 divide by 40 otekewo division sign wano otekewo 40 otekewo zaka formula ebeera ewedde. Kakati muwulire 7,000,000 n'emitwalo emeka? 45 divide by 40 ziba sente mmeka? Yogera Luganda nabala yogera mugundi mu Lusoga. Ayiwa babulidde ddala. Naam, aja tiziri mmeka? 18 kakaaga 2.5 tekuliko pointi. Kakati tugende mpola mpola. Abalina ebitabo muwandiike gamba nti 7,000,000 zigabizeemu by 40 owandiike mpola mpola gwe wennyini oteekewo sente ezo 18,000 omwaka gwe gubeera omusolo oguva mu bukadde 7. Etanda befigure 18 kakaaga 19 kituufu 18 kakaaga 2.5 7,000,000 emitwalo 45 zigabizeemu 4 zijja kuleeta ansa eno. Mugirabye eyo muzeeyi kizze kadde wange yabadde abuuza 40 gyevudde ansa mugifunye. Ekyokubiri oba otegekanga emisomo gy'abasomesa nga wazze mu ddalusu oteekangako erinnya ly'omusomesa deeti n'ekifo gye wabisomera. Teekako Kivumbi Badru House ennaku z'omwezi n'ekitundu owandiike ogambe nti zakatul maali kubanga oyinza okugira ebbanga nga litambudde emyaka nga5 noga tulina etwasomeraku ku zaka nyina we nabikola ki we nabiwandiika w'obikkula bwoti olaba by'amayembe nga byetabise ne zaka so kati oba olina okubikola ki amayembe ne zaka tebikwatagana Sekasudiru yabagambye. So yawula ogambe Sekasudiru ennaku z'omwezi bwe ziti mayembe
ennaku zomwezi beziti Seka Badru House Kivumbi zakatul mali wallahi akatabako jakajjayo oluvanyuma kakugase ogambe nti twasomawo ku zaka naye neerabidde wawe nakola ki ojjagira boti ng'olaba zakatul mali n'ekibalo kyayo waliwo ayina ekibuuzo oba tuveewaawo ayina ekibuuzo tokitulya kuba naatera okuzzaayo omuzindaalo obudde bwe bampadde waliwo n'ebibuuzo byonna bibitambula wano. Alaikum salaam. Niswabu gwe mutemwa kibuuzo mukitegedde ono agenza okwebalabala nga ye azitowa obukadde bumeka 2.5 gwe kyofuna kyotega kalikuleeta ansa kyekuwa kyoleeta era gwe jangu otolere imaamu salaamu omugazi salaamu alaikum warahmatullah imaamu zaka yange ey'omwaka guno yeeno kubanga wamaze olwedde ogikola ki okugibala muallimu nzija muzeeyi alaikum salaam sebo niswabu kya Luwarabu naye niswabu kyeki gw'omutemwa obusiraamu gwe bwateekawo nti yenna agezaako n'atandika omulimu ne gukula ne gutuuka mu ssente zino kitegeeza obusiraamu tebujja ku muntu wa mitwalo 5 kakadde kamu kitundu aba tannaweza mutemwa oba bitegerekese kyokka ate revenue yo yeezira kuba nti olina bizinensi gy'otaddewo ejja buzinega nti otandise okola tebuuza oba oyinamu mmeka oba bitegereka oba olina okubawa omusolo gwabwe obusiraamu tebukola bwe butyo bugamba omuntu ono akuze agaggawadde kati naye yeetaaga aleete ssente zino Allah abeere mu bizinensi ye agirere agitaasa ebizibu oba bitegerekese zaka mugirabanga ey'okusaaga naye abantu abawa zaka bawa obujulizi naawe gigezeeko tandika okuwazzako ojja kuwa obujulizi Allah akoledde abantu abawa zaka ebintu mu maali yaabwe mzee yono kiwedde sebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nzija ajati bwentandisa miliyoni 2.5. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Njagala nnyo omuntu oluse atweyanjulira eno tweyanja kuba olusi tubeeramu n'abantu ab'amagye abantu ab'amaanyi ne ba honorable abasaba obululu. Naam seba amanyi anze isasako ndi mutuze sebo sina kiti kyengwana ninga gusi naam bwentandisa miliyoni 2.5 kitwala bbanga ki okujja mu zaka ayutandika okuwa zaka ayiwa kallahu fik kibuuzo ekyo mukiwulidde kakaza kibadde kikyali mu bwongo bw'abantu bangi nti kyentwalira bbanga ki senga mpeza miliyoni zino mmeka 2.5 ebintu bibiri oyinza okuba obadde watandika na miliyoni owulya sebo otandise weetaaga omwaka mulamba ng'okola omwaka muki mulamba weguggwako ng'oyingidde 5 ng'oyongeddeko weebale oba si ekyo oyina edduuka lyo oba 4 oba 7 oba 10 kati nabayo ono gwe twogerako yatandise na 2.5 naam n'avulunguta n'omwaka mulamba gugenda okuggwako ng'era ayina 2 kiki agenda kuwa mu 2.5 biri byonna school fees tebagibala emmere gyalidde tebagibala sente zakozesa mu transport ezibalibwa at the end of the year esente ezibeerawo ze sente eziwaki senga kigeza omwaka ne gujja nga yatandika ayina omutemwa obusiraamu gwe bujja mu zaka naye nga adropinze omwaka ogwo abatagenda kukola ki abatagenda kuwa zaka oba muntegedde. Number 2 tubala stock at hand mu dduuka omwaka guweddeko mu dduuka mulimu ebintu bya sente mmeka nga tubalira ku price kwe tubitundira kitegeeza tubala capital n'amagoba nyankwale tonnabikola ki
kubitunda oba muntegedde okwata edduuka lyo n'olitunuulya buli muntu wanaamanyi edduuka lyo oba bizinensi y'essente ezigikola ki ezigirimu era wokitegeera nti buli muntu amanyi bizinensi ye ebizinensi eno weefuna obuzibu oli akugamba nfiiriddwa ebintu bya bukadde bwe buti kitegeeza omuntu buli waatudde aba amanyi ssente ezikola ki kati omwaka eguggwako aidha tubala kamukamu ekiba kisoboka oba tukozesa okulogeragenda nti waliwo emiliyoni ezikwata mu 2 ziri mu bintu naam ne ku akawunti kuliko miliyoni 5 si za 2 mu emmeka 25 si bwe kiri then netugamba nti nyina n'ennyumba z'abapangisa kubanga zaka eweebwa mu bintu ebivaamu ki so si bintu ebikalu ebitavaamu ssente olina amakaago nti ye tegawa zaka naye gabaga miliyoni 8 oba bitegerekese naye ate obuzigo obuvaamu emiliyoni 1 bo buwa zaka oba bitegerekese nga letubaze value ya mizigo nti emizigo agiteeka mu miliyoni 2.7 givaamu mmeka ekivaamu kyekiwa zaka so si jje emizigo nga bwe gitudde value yagyo tugende maaso waliwo omukono gwe nalabye wano waalaikum salaamu nzija naye nze mpulira naye bano bawulira situkako n'okusitukako bano ekyabulamu mweyigiriza okuyimirirangako nga mwogera alaikum salaamu yetateekeddwa kuwa zaka eriko istifnanti ya muntu akoze bizinensi oba tegedde kankugatte lumu n'abakyala babiri be bali wali bakabuuzizza obadde wa musaala alaikum salaamu katandikire wali kuwamega katokola ki looni ye kisaana kwongera nkutegedde barakallahu fikum kibuuzo kitegeerekese kakati ezaka omukulu ono gyabuuzizza omutuuze waffe eyitibwa zakatu rawatibu wal ujuri mu mateeka gaffe ezaka y'emisaala n'abantu abafuna empeera ku mirimu gye bakoze egyakagwirawo bonna bawa omusaala zakatu rawatibu wal ujuri omaze okukanika nti ye kyobulaba yagattibwa wamu oli alinda ku mwezi ratibu kati ajiru mmaze okukola oba bitegerekese zakatu rawatibu wal ujuri abantu abo balina okuwa zaka senga etegerekeka nti buli mwezi nfuna ssente bwe ziti bagiwa batya nfuna emitwalo 6 kwata calculator emitwalo 6 emirundi 12 egy'omwaka esebo nga bakutemako sente nga zigenda asize ezoba olina owa mu zaka ezo ziba zizo ekyo sooka okireke ezo sente zo naye newe bubaako naye ziba zizo kati akosooka okaleke aka NSSF ngenda kukaddamu ofunye sente meka omubazi
obukadde 7 n'emitwalo ameka 2 si bwe kiri yebadde salary yaffe ey'omwaka omulamba. Kaakati munnasalalo ono nam wabanga abadde afuna emitwalo 6 tugenda kumulekerangayo ko emitwalo agaaga nga tetugenda kumanya kiki yazikozesa. Kati bale emitwalo 8 kubanga talina daily income emala biki emala bizibu bya buli lunaku kusasula amasanyalaze school fees gwasasudde mu mwaka oyo tumulekerayokko ne tubalirako wansi aba agenda kuwa zaka ng'etudde mu miliyoni 4 n'emitwalo 8 mu aba agenda okujja zaka. Kaakati oyo tuba tumukoledde kye twakoledde ono omusuubuzi nti omusuubuzi ono omwaka gugenza okuggwako ng'ayinawo 2 n'ekitundu naye 2 kitundu okulya n'ebirala byonna tetubibala kuba bitegerekese kyova olaba n'owa salale naye tubala tumukola ki tumulekerayo ono oba makanika tugambe nga makanika be bayita zakatu rawatibu wal ujuri afuna sente zino nkozi omulimu nsasula ne baddamu ne bamukubira essimu n'agenda ekisoga nayo n'akola oba bitegerekese oyo naye bwe tuba tumuggyako omusolo tumubuuza nti ewiiki olaba nga sente mmeka z'otera ofuna n'atuwa sente za mirundi emeka nti wakati w'emitwalo 2 buli wiiki ku mitwalo 10 tubala 10 oba bitegerekese ne tumulekerayo sente ezitambuza obulamu bwe kubanga sente ezitambuza obulamu teziwa zaka. Anti
nze ntaase ki kubanga omwoyo gwange n'ogwa Bashiri gyonna gyenkana bitegerekese omwoyo gwange n'ogwa Bashiri gyonna gikola ki omulyango ogwokubiri gwe mulyango gwa riba omulyango ogwokubiri gwe mulyango gwaki omanye ensonga lwaki omulyango ogwo gwagaana okuyingira mu kulemererwa buli aguyingira bw'ati abeera amaze okusala layini eyateekebwawo nga yateekebwawo Allah n'omubaka we Muhammad gwe bogiyingidde bakusindise busindisi oba mbeera kyekusindise gwe kasoma nti oyingiddewo okulosinze layini eyo obeera ofungiza nga mweyoola ne Allah n'omubaka we Muhammad ekigambo kyasiga kirimu fa'adhan biharubi min Allahi kati abonange riba oyannemera kubanga oyinza okwagala okuyiyiza omusiraamu obeeko w'omunyiga agenda akalye kalooni naawe n'oyingira mu so maama waffe tuyina obuzibu bw'amaanyi obusiraamu bwatuggalira ewantu wonna ewali akagambo interest tetuteekawo bwenyi oba bitegerekese ewantu wonna ewali ekigambo nti tagundi otaase obulamu bwo gwe bayina okutta otaase obwani oba si kyekyono omutemu yajja agenda amwettira akutte gwe agenda akole ki no kwega oli musajja muveeko musajja musimulule gomode family eyokubiri ati akasonga k'omukulu oli sente za NSSF waliwo ne gundi endala emisolo egisasulwa abalala bani wana bakola emisaala babatemako sente za kinaki pay as you earn tubeera ne NSSF nofuna net points okubanga bakugerekere milioni nga 5 oba 4 ogenda maliza ng'ofuna 2.10 naam sibe kiri kakati ezo sente ezo ze bakugjeeko mu mateeka aga sharia zitunulirwa mu ngeri bbiri ekisooka esente ezo bakugamba zizo bwe kiri oba sibe kiri naam ziba sente zo naye bakugamba olina kuwangaala ganyana gawunyirwa muki kati sente ezo zaka yaazo ziwa zaka eza NSSF naye ziweebwa olunaku lwozifuna gyebayita addayinu tuyina esente eziri mu mabanja za mirundi ebiri waliwo addayinu lqawiyu esente zokakasa nti onajja kunsasula sibe kiri ne wabeerawo addayinu dhaifu sente zolabanga mutuufu omusajja ono ayinza obutansasula naam kati sente zokakasa nti bajja kuzinsasula gwe essaawa ya zaka weetuuka okwebalaabala ng'ogamba ne zaidi mubanja ebbiri zange nazo ng'oziteekako kaki egyo bayita dayinu lmarujuwa esente zokola ki zosuubirwa ne wabeerawo addayinu gairu marujuwa nga mutuufu waggwamu essuubi omusajja yennyini ajja n'akusaba n'ekyemisana naye ng'omubanja miliyoni 6 oba omubanja oyo seeka waliwo omuntu gw'oba obanja najja n'akugamba nti omutabukira n'ogamba mpa 6 gwange oba omugulira kyamisana kati senga omusajja oyo obeera omubanja sente ezo omwaka eguggwako toziteeka ku sente zigenda kuwa okutuusa lwali zikola ki lwazireeta lwazikuwa ng'oziteeka calculator ng'owa zaka yaazo obitegedde neza NSSF tuziwa omaze kuzifuna kubanga oluusi ogenda n'olingizaayo bwoti nga mutuufu olaba obanja obukadde 3 naye ng'onoonya sente za kulya chapati naye nga wootunulayo bwoti mu NSSF gye ziraga ekitavu kyo nga kiri mu 3 nyina sisa wange yandagaawo twali tuli awo nanga nti nze
mwene Sesefu manjayo milioni 307 n'azindaga naye nga seeka za figa nomala ogamba nti osikeyo koyadde olwataano tosobola ddufuna kati eyo dayino dhaifu eryo ebbanja nnafu oyinza ofa n'otazituukako oba ozikola ki bitegerekese. Naam, we maliriza gwe nga tugenda ku formula number 2 n'obudde ndabanga obuweddeyo. Alaikum salaam. Ani abuuza? Bituufu bye byogera. Ayuwa ndowooza bane mubitegedde era abayina emikolo inshallah tumaliriza kyalo yabawe ka business card. Naam. Tukola emirimu nga gyalejjaleja naye kati bwenkola ate gyasizo naye kati omwaka gugwako kutya Zakayo ogiwa otya gwe afumba emmere? njiwa ntya kubanga nze nali nakyeteekamu nti bwe mba nfunye omulimu ninfuna kangeze bampaddekamu kitundu oba ataano nkooko okusinziira kyenfunyeeko nimpaayo oba muzikiti bazimba oba simanyi oba oba nfunye omulwadde nga muyiga naye ate bamusondera sente Osuulayo. ninteekayo ekyo kikola oba tekikola. Kibuuzo ekirala. Tulina gurupu tukola gurupu y'abantu nga 30 CBS kowesa bino ebya CBS kowesa sente zaffe tuziteekamu mu gurupu. Oli mukozi wa CBS? Tukola gurupu zaffe zikola CBS kowesa kale ebiina bikola gurupu ne mugira kaakati weteekayo sente savings zaffe n'emigabo gyaffe gye tugula bwe mba nina emigabo gya bukadde nga 2 nzikirizibwa kujjayo 4 naye bwe mba nzijjayo ogwo 4 bulimu amagoba naye amagoba ago gaffe nze azeewola zange n'oli azimpadde nakutegedde dda ate ago amagoba fe abagagaba naffe besala ku budde ompa omuzinda kubanga bekyoba omanya nti ebibuuzo ebikwatagana ne ku byensomesa biri simira sibyawukana kubanga yonna gyentambulira era bwe bityo ebikola ki ebitambula. Ekibuuzo ekibadde number 1 kibadde kigamba nti omuntu ono akola sizono omukyalo oyo aba agenda kugeraageranya nti mu mwezi mu wiiki wekibanga ekya wiiki kiganye ngadda ku ki mu mwezi nsobola okukolamu emirundi emeka era emirimu gye nsitukira gibeera mu ssente mmeka nti nsitukira wakati w'emitwalo 7 ku kakadde tuba tugenda kubala emitwalo 7 nga naye wasitukira akakadde ku kamu ekitundu tetugenda bibala kubanga waliwo ewiikisi zo wali tokola ng'oli katebe oba bitegerekese buli muntu yenna n'abazimbi bwe batwe bawa zaka yaabwe nti abala emirimu gy'akola n'ageragera n'agamba nti mu wiiki oba mu mwezi nsobola okusitukiramu emirimu bwe giti wakati w'esente bwe ziti ne bwe ziti then ne tubala ezaawa ennyingi ne tuzireka zikavalinga gaps ziri emyezi gy'ataakola ki gy'ataakola n'ogatta n'oteeka calculator n'owa ssente kati kino ky'obadde okola obadde oli mu kusaba Allah akusonyiwe kubanga tomanyi Mungu nsonyiwa nze simanyi zaka eno ebagiwa naye kati nfunyeyo akamu ekitundu kanzijeko 5 eyo just kubeera nga osaba Allah swadaka Mungu simanyi kyakola ate gwe oba mulungi naye waliwo agamba nze simanyi na bya zaka oba bitambula bitya tuli sinkanira eyo nani sijja bbaayo jasinkana neyakulagira ojjiwa kakati. That is point number 1. Point number 2, zaka kino tekibadde ku zaka. I think obadde yaga ruling eya sente zino amagoba gemweddiza nga bannakibiina amagoba aga interest oba riba taliiko
taliiko wuwo nti omuntu owange wabanga yampadde riba taba riba. Oba kitegeera oba nze kennyini wembanga nze nvudde mu riba oyo ne muli olwo aba afuuse halaali. Riba ali tekiniko. Olaba ssente ezo ze bakuwa bannakibiina emiliyoni 4 bannakibiina balina okukolera favor senga babeera bakikoze nga basiraamu nga ssente ezo ogenda kuzeeyambisa ozizze. Wabula woba ozizza gwe kubawe saidi obusiraamu kyekyo kibwateekawo gwe gwoyina okulaba zoddizaamu. Riba ava ku kigambo eki nkuwa miliyoni nkuwa 2 ozza 2 10. Ekyo kyokka ekigambo okiwulira riba wayingirira. Naye senga gwe gwempadde 2 ozza 2 10 2 2 taba riba. Era obusiraamu kyebutugamba okugubeera mu kaafa akasiimo. Omuntu wakolera ekirungi fa kaafi akasiimo tebakasaba ekisabiddwa eba riba. Riba ayingira nakakwakulizo nti njagala. Babitegereka. Ate ne wookozesa amagezi noga nti twabisomako bino kati tojja mumusaba omugamba zizze ng'omusiraamu. Kuba oli ayinza oyiiya okuva mu ddalasa eno n'atandika okugamba nga zizze ng'omuki kitegeeza nti otaddewo riba. Bitegerekese. Naye gwe omusiraamu muwe bw'aba ayagadde miliyoni yagizze abeeko ne kakola ki. Abasiraamu ye training gye tulina okuba naye era Islamic State bwete weetambula nti omuntu okumuwola obusiraamu butukubiriza. Naye noono gwe baawola naye yasomesebwa wobozza khairukum abasinga obulungi mu mmwe senga ajja ne yeewola ahsankumul qada yoyo ajja n'akomyawo ekisinga ku kyeyakola ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yatugamba. Wabitegerekese. Naye bambi tetubimanyi bano abawola tebamanyi ne bebawola tebamanyi. Ate gwowoze olina kudduka naye emisindo okuwa zirizi nga tayongeddeemu wabula nnyini zewamuwa okuzimujjako kitegeeza tajja kwongeramu. Si bwe kiri? Kati tusumulule enkola ey'okubiri. Abalina ekkalaamu njagala mukole ekintu ekyagala ofaananako bwe kiti naye mukwate musooke mukwate waliwo akasangula niwe ofunayo katipi kasobola okukola. Kwata essimu yo ogambe nti 2.5 noonya point. Waliwo essimu ezitalina point nkimanyi. Waliwo essimu nga yo okusinziira kasente ke wagigula terina point. $2.5 over 100 nga bingi muzeeyi bino tetujja kubidda mu mwaka gujja. Wabitegedde oti nti byamakulu. Kola booti alina ekkalaamu n'ekitabo 2.5 ku ssimu yo ogambe over ndowooza divide by 100 times balina kwetera akantu nga tekategereka times miliyoni 2.5 tutandike ne sente zetwakozesezza. Nedda basoose leeta kakyawo njagala mugende step by step 0 point biki mukaikyuleetayo eri biki gweyiyerese. Njagala tugende empola mpola kuba kimanyi obuzaabuza wano ng'obala osooka n'ogamba 2.5 naye ng'esooka 0 point sibe oba kaikyuleetayo esoose 5 kati eyo gye bayita 2.5 times esente zino miliyoni 2.5 ze twatoose nazo kakaaga zezo
formula ebeera bweti 2.5 divide by 100 biri kitundu ansa tufunye eki 6.25 kitegeeza nti kiri obedda kyetubala 40 kyenkanankana neki kati gwe mpandikira formula eno bwoti munkole naye formula zino zaawule wakati wa formula eri esooka n'eyokubiri sazaawo obusaza bwoti olusaze tumanye nti eno formula ewedde eri yesinga okuba ennyangu etaliiko na kubuzaabuza just ogabizamu by what kati owandiike eno ogambe 2.5 divide by 100 times sente zogenda okuwaamu zaka naam kati njagala munkolere nakiri era sente amount gye twakozesezza mu formula eyasoose nayo ogikole bwoti tulabe sente ze tunaafuna gamba nti 2.5 divide by 100 times emiliyoni zabadde 7.45 kyekyo nga kiri ansa tugifunye ansa yeyo bannange tewali wafunye ansa eyawukana ku kyetulina kakati basiraamu baawano mpozi seeka wano bayitira batya abantu b'omu ssonde kikulu nze ntuukiriza obuvunaanyizibwa Allah bwe yankwasa obw'okugenda n'ensoma ebintu bino kakati omulimu ngulekedde mmwe era nze ngamba nze ntuukirizza kubanga mubaddewo mu mmere mwamaze okulya ate mmwe mwennyini mwebalidde ebiki mwebalidde ki mwebalidde zaka kati ffe tusiga tugamba nti faman shaa falyumin faman shaa falyakfur wabitegerekese ayagala akole ki kati sigenda kusomesa zaka ya kulima naye mbadde nyina byinjagala okwogerayogerako ebikwatagana kusaka ebintu nga 3-4 mbeere nga ngenda mu bibuuzo na engenda muwa esebo barakallahu fikum naam ngenda kukigatta n'ekyomukulu alaikum salam esebo biseeyo n'obeera nga oba kampuni otaddeyo akakadde kalamba kati piki yenda givugamu emyaka 2 egyo bwegiba nga giba otandika okuba zaka gimazeeyo mukawuliddeako ono yateekayo miliyoni bitegerekese kitegeeza agasse ssente n'ennannyini piki febe bwe tubyogera gwe ogasse ssente mwegasse n'ennannyini piki mwenna muyina ssente mugasse ssente ku bizinensi etya emu kati nzija kansooke n'ekyamuzeeyo oli kati gwe oli mugagga n'oli muki senga agikuwadde buwi nakyo bibadde birala kakati muzeeyi mukadde wange abuuzizza tufuna ki mu kuwa zaka ekyo kyekibuuzo kye nasoose okwebalama nga kyo kyokka kisobola okutwala ki okutwala ddala sannamba naye olw'okuba nti nno kibuuziddwa kanjogereyokko emigaso gya zaka emitonotono nga sikoze musomo yensonga lwaki nakkiriza tusome nga wetukola ki nga wetubuuzwa buli muntu tusobole okugezaako tutuuka ku poyinti ye ate nga tetwandibe tujja tusobola zaka eyina emigaso mingi omugaso ogusooka nga sisobola kwogera mugaso gwakubiri nga sinnaba kusooka kwogera mugaso guno zaka kyekikola obusiraamu bwo kubanga yempagi eddiini yokwekola ki
waliyo omugaso ogusinga ogwo. Ezzaka yekufuula omuki ng'eswala weekufuula omuki. Empagi z'obusiraamu ziri mmeka? Naye ku bikonde ebyo ebiyimiriddeko omuzimbo nga bye mulaba guli kuliko ekikonde ekiyitibwa ekyaki ogwo omugaso guzannya. Kaakati bwe tumala ogwo omugaso tugenda nga tulaba emigaso egiri wansi waaki weekyo. Ekisooka, omuntu waawa zaka abeera akoze security ku maali ye, kubanga aba akoze endagaano ne Allah. Naam, nti nze Allah ntuukirizza ogwange, ate ne Allah yeeye mukuuma emaali y'omuntu senga awaamu ki? Awaamu zaka. Bitegerekese. Ekyokusatu nti omuntu waawa zaka Allah akola kibayita annamaa'u, amujjira ku level 1 n'amuteeka ku level 2. Oba bitegereka? N'amujja ku level 2 n'amuteeka ku level 3. Egyo gy'emigumu ku migaso gyaki? Kubanga mu hadithi emu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu waabeera nga awaddeyo zaka agiteeka mu mukono gwa Allah. Allah n'alera bizinensi ye nga ekyana kya Allah, mbaka wa Allah yakozesa ekigambo nga woolaba engamiya weerera omwana gwayo faluwatahu, nga woolaba weerera omuki omwana gwayo neguteekako keya. Oba bitegerekese? Kati can you imagine nga bizinensi wagiteeka mu mikono gya Allah? Naam, n'ebirala bingi n'ebirala bingi. Then kati ono yeegasse ne mugagga munne, bano ababiri baki bagagga. Tugenze okulaba nga percentage gye yayingira nayo mu bizinensi ya munne eyiye tennatuuka niswabu. Mundabye tennatuuka ki? Mukirabye nti alina kakadde kyokka ate omutemwa gubadde. Kaakati aliyo asasula at the end of the year ayingidde bbiri kiki pikipiki egenda kuggwera milioni 9 nga sinaba kwerabira. Ekyo mu busiraamu kikkirizibwa omuntu okuwola piki eye milioni 5 ogisasula milioni 10. Oyo taba riba, kubanga twali confused awo nga abantu bamanyi omuntu wajjayo piki eye milioni 5 abantu gye bagula milioni 5 ye ne bagimuguza 9 nti oyo aba riba. Oyo taba riba, wabula obwo bwe busobozi obuyitibwa bayu taqsit, installment pay yebeera ya bbeeyimu okusinga ku cash pay. Ontegedde? So kati ye business eyina buzibu. Okujjako ekizibu bwe bulyaza amaanyi obukolebwayo nti obeera owezeza milioni 8 ate ne bagikola ki? Si gwe abasingamu emigabo emingi. So kati katugende ku ono yayingira n'akakadde kamu agenza asasula, zino zasasula zize. Oba mwakategedde ako? Aina percentage gyakavalinga. Omuntu senga abeera mu bizinensi ng'ono gyagambye, oba kale ng'ayina ebbanja naye ng'ebbanja lye liweza niswabu, ono omwaka ne guwera ng'awezezza obukadde 2.5 mu bizinensi eno, naam, aba agenda kusasulira emiliyoni ze 2.5, so si miliyoni 9, kubanga ziri endala sizize. Tokkirizibwa kuweera sente zitali zizo. Muntegedde? Ndowooza kino kankize ne mu dduuka. Nyina edduuka lyange lirimu emiliyoni 6 ne bajja bampa ebintu ya miliyoni 4. Ezo sente mmeka? Miliyoni 10. Wemba mpa zaka ebintu by'abandi biri ebyo miliyoni 4 sibibala. Mpa zaka ya miliyoni meka? 6. Kati ono senga omwaka guggwako nga yatandika na miliyoni gye yasasulako first payment, omwaka ne guggwako nga awezezza 2.5 oba 3, aba agenda kuleeta zaka ya Mungu ya mitwalo 6 mu 12,500. Allah zaba amwagalamu ono. Oba bitegerekese? Okutuusa lwanaamalayo, waamalayo, naam, ne tutandika okubalira ddala kati sente nga ye we bitambula, nga ye mu sente ze, nti buli lunaku nsobola okufunawo sente bweziti. Pikipiki tewa zaka nti eno pikipiki erimu miliyoni 2 nga weeyimiridde. Ekola mmeka? Emmotoka tewa zaka, naam, taxi, wabula amagoba agagivaamu ge gawa ki? Bitegerekese?
ennyumba z'abapangisa teziwa zaka wabula esente ezivaamu ez'abapangisa zeziwa ki zeziwa zaka kubanga ennyumba ezo tewaziteekawo lwakuzitunda ne piki eno si yakutunda wabula yakukola bukozi ki naye ate omuntu alina edduuka lya piki zo zennyini zaweera zaka omuntu alina bondi y'emmotoka emmotoka zaweera zaka nti olinamu emmotoka mmeka buli mmotoka erimu ssente mmeka mubyawula ebintu ebyo bannange zaka yeebuzaabuza nnyo abantu ey'ebidduka nti abamu baweera byo byennyini ababitunda abaabigula ku mugaso gw'okufunamu ssente za buli lunaku baweera biki baweera bivaamu era tetuyinza kugamba nti takisi yo ezitowa mmeka kubanga tewagula yakutunda wabula yagula yakukola ki yakukola kati ssente ezo zeekola okutuusa olunaku lwogamba nti kati njitunda evaamu miliyoni ameka 3 ndoga nti kakati soko ojjeko ka percentage ka Allah bulijjo tekola ki ogikulukusa emyaka 5 oba mubitegedde kati ogikoze eki ogitunze evuddemu obukadde ameka soko ojjeko ezaamu ng'ozimu ogenda oddemu otopingeko ogule endala zaka mpanvu naye obudde bunkutte tugenze mu session endala naam alaikum salaam kati bano abantu bakuguse mu zaka kati sikyalina bweraliikirivu nyina abanwanira entalo agadi amaje sekasudiru kati nyina amaje kati bamututte mu fitiri kati muzeeyi nkakasa bakunkwatiddeko bulungi abange ebibuuzo ebikwata ku zaka bingi naye kanzibeezibe ku bituli kanzibeezibe ku biki tugende njagala kuwa muzindaalo abakulu b'ekitundu balina programu zebagenda omaliriza nazo n'ebibuuzo mujja kumpaayo nga 3 kuba ndaba obudde bugenzi abantu abamu bava wala bino ebintu bikulu nnyo ku zaka ebintu bikulu nnyo ku ki ku zaka nsaba Allah ow'ekitiibwa buli muntu ave wano ng'aleese enniya nti ngenda kuwa zaka kubanga omuntu waleeta enniya ya zaka Allah akyusa bizinensi ye just by niya n'ogamba nti insha Allah omwaka guno ngenda kuwa zaka Allah ng'atandika oyingira mu nsonga ze ez'ebyemirimu ako kaki kakulu era gwe yenna abadde n'ebibuuzo ne bannange ebintu nga tebitambula bulungi ekizibu kiri eki towa zaka gwe wa zaka ebisigadde Allah yabyeyama babitegerekese ate tojja kubeerayo nange sijja kubeerayo naye oligamba nti mutuufu omusajja yayogera gwe tandika wa zaka ebisigadde obikole ki mwine ngombe gamba nti gwe kola ekikuvunaanwako gwe osirike ojja kulaba number 2 zaka womala ogibala togigaba gitwale ew'omwoki ewa imaamu seeka bayimaamu balya zaka ekyo ekibuuzo nsobola okiddamu nga sitidde zaka yakulya zaka tezimba mizikiti emiteeko gyonna Allah gye yawa abantu be yawa zaka olaba nga mutuufu tebagenda kwezimba wabula nga basooka kulya banoonye engeri gye baneezimba fukara bamasakini mwali muddeyo masikini anoonya poloti oba fakiru anoonya poloti zaka yakukola ki gwe tozimbanga omutima nti kakati nkwate emitwalo gyange 16 njiweeyo bagirye seeka zaka tezimba muki nti waliwo ebazimba omuzikiti kati nabaze zaka yange ndeese bagulemu obusawo bwa sementi eyo nsobi emiteeko giri 8 temuli muzikiti bantu bonna bakulya bana batambuze baani walmuallafatu qulubuhum subhanallah tolabako agenda kuzimba bonna bagenda kufuna kyakola ki kakati zaka tugikwata ntugiwa omuntu ekigendererwa ekisooka tuba twagala okusitula society abantu abatalina mirimu webanga zaka etegerekako batandike okukola ki none yatandise omulimu ku lwa zaka tumubeerako nga ffe abamuwa zaka eyo ne tumugamba